Kitegedde. Bw'otunuulira olukindo lwe baakusala n'owulira ebintu ebyo. Njogera ki? Ng'ofa. Ebigambo bikubuze mukazi wattu. Byambula. Kayibuka oyanya kayimba lito boss bimbula ebigambo bimbula. Sabala abali eyo mwegendereze. Abasajja bemuzaalamu. Si buli musajja nti bamuzaali ate si buli mukazi nti bamuzaalamu. Kyo kikuza tasheri. Watokwata maama wo. Yoyanye sister wa Biswanka ne basinkana maama wa Biswanka ne taata wa Biswanka. Ne beetikka obuvunaanyizibwa bwa mutabani waabwe. Tukaaba. Ijja kutereera. Tukaaba Tasha. Nakatambala osangula amaziga. Osangula amaziga tukaaba. Yatereera. Nenda ku poliisi. Waliwo omusirikale akola ku family n'abaana. Biswaka ateekenda ssente ku poliisi at least buli week. Kwata Tasha ogenda kukaaba mirundi emeka. Ogenda bonaabona paka ddi. Uyo ngambye omwana n'adda engoye zaabeeramu baazibba. Tasha olowooza bakuyamba bagenda kukuyamba kumala bbanga ki? Sangula amaziga bijja kuggwa Tasha. Naye nze nkuwa amagezi ng'omuvubuka. Genda ku poliisi Biswanka ateekanga ssente ku poliisi at least buli wiiki. Kuba ajja genda buli w'onomugamba ssente ng'akuvuma. Nanti kati olaba Sharon. Ekintu ekyandibaddewo nga tampa ssente nandeka n'asirika n'abeera bibye nange n'embeera byange. Naye ekyo kuvuma. Tampadde buyambi ate avuddeyo anti obudde anvuma. Ziramu era batonoonya famire ya Biswanka. Mbayina. Togenda na kale n'omuntu omukulu gwezze ku side yo ne basinkana abantu bakulu ku side ya Biswanka. Kati omwana talina bugwe wetwogerera. Alina amata. Talina mata. Talina sukaali. Uyo kati opangisa. Onoonya ssente za renti. Onokkola onolabirira omwana. Lwaki weetikka obuvunaanyizibwa obutali bubwo? Biswanka alina okwetikka obuvunaanyizibwa bwe. Batogenda ku poliisi. Ki ekikutiisa ku poliisi? Njagendayo. Kuba kati tebagenda kukuyamba kumala myaka 10 kuba omwana ajjukira akula muganda wange. Kituufu. Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo Haji Kaziwe Kapo eri gye bayita Ssebavuga wabulirawa okuyingira sinze mutwale byipye mutwale 5 emeza ya milioni 2 bakubire emeza yo bagitereke noti 7 noti nya 3 oba noti 7 nya 6 7 omanye endongo Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwalyo kasumulula mulambulira Ssebavuga karibu sana ku Front Page 12 June 2026 mujja obwana butuwe meneku obwata wafunira musajja omutufu ng'okoye ng'okadiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba endongo ya Haji Kaziwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambeni Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe ya package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bunakula size yakendera romano kwema maza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo
nokola omwetooloolo kola ya kipolitiki otyo katono Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections onamu obuzibuzibu ozuka tokagize bwe kati one bizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangibwa kisasa ku the village mall je tukole amafakala nkawedde taata. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswele Chigambo, it is happening. Manyoli ku Shalom 256. Atana twega tako. I kindly subscribe that you don't miss out on any important information. I think we are subscribing, turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Yakanda bogusosa yakafuna simu yakafuna wifi yakafuna data nze Shalom Haddad Kawesi. Lero zirumu June twakamalako emyezi mukaaga successful tujononye tusigazo akandoza emyezi ng'etaano ennaku ezigwamu omwaka gugweko naye kisinga obukulu bulamu kisinga obukulu kubanga okyali mulamu byonna tuyiseemu nze nasaba kawane muga Katonda okumpa obwavu obosigala mwene embeera gye mbaddemu emyezi omukaaga emabega oba Arsenal okwangula Champions League ne muga Mukama nedda ndeka mu mbeera gye mbaddemu kode yo nkimanyi bweri nkimanyidde naye tokkiriza Arsenal okuwangula Champions League. Mukama mwesigwa bw'omusaba awulira era mbajjukisa na Uganda abakatwegattako Arsenal teyawangudde Champions League nga bwe twasaba Katonda. Tuzza tubikola nga mulowooza twogeza bukyayi, but because we know the details, we know what it means to win Champions League, Arsenal couldn't do that. So nasaba kwa Katonda okunjeka mu mbeera gye mbaddemu nga ndi mwavu emyezi omukaaga egiwedde oba Arsenal okuwangula. Yemunga atokiza Arsenal okuwangula Mukama n'akikola. So lero lumu abatwegatseko twageze emitwalo 47 ba subscriber. Thank you so much. Aliso mbagamba mu subscribing. So twageze 47 tuyage omalako ndozo okumalako omwaka ng'emitwalo 5 tugirina mu myaka ebiri. Awo no munne tabeera wabi mpola. Onako olwaleero ndine Mama Kabadizo. Amoyambalanga ba Wakanda. Oyambalanga Wakanda. Wakanda, did you watch that movie? Nakula wadda. Ate kati nze njogere ki? Sina bya kwogera. Walako film ya Wakanda? Okay, Black Panther. You have never watched Black Panther? Sibiwulirako. Wali obeera wamasaka? Kisoboka nyinza kuba sibiwulirako ebyo. Toyako film ya Black Panther? Allahumma swali. Njakulaga ano. Costumes bayambala gwe bwotyo bwoyambadde. Banfaananya bubi oba bulungi. No, you're looking good. Tuba nkubuuza oli wa Wakanda? Yakulaga wano. Black Panther. Costumes. Katika gunki abakolera. Biswanka, Daddy Kabadizo. Akutwaleko ku Wakanda. Olabeko. Yakulaga nono mwala. Sagala kuntwalayo saga yantwalayo mpozi gamba nfuneyo anantwalayo. Olaba. Kati bwotyo bwoyambadde. Oyambadde nga bano aba Wakanda. Akasige omumwa tolaba. Nga bw'ofaanana. Eyo mulungi. Mulungi? Goli mubi? Ndi mulungi naye situka waawo. Omanye mazima gali kufuula ow'eddembe. Oli mulungi naye si nnyo. Ndi mulungi naye osituukawo. Kati biswanga yagamba oli mulungi. Naye Shalom. Atunyumizaako wali oli awo nga Daddy Kabadizo agamba oli mulungi. Eyo tuveeyo. Daddy Kabadizo. Ndine Tashiba. Jegwe Shiba. Nze Shiba naye ku TikTok Tash Miles. Nenga Shiba kwa dada yegwani. Aga bitubireke. Ndine Shiba ono nze asoko mukolako interview. That was last year. Era okusinga ddala abantu bandabira ku ggwe. Yali olubuto lwa myezi ebiri. Esatu.
ombuuza ku magezi Shalomu ndujjemu ndulekemu tukole tutya nga utalufuusa olubuto akayinja mu ngatto. But I thank you for that decision that you took n'ogamba sigala kujja mu lubuto kansigaze omwana. At least that was good. Tewakola kintu kya kubanga nga ndujjamu bwetta omuntu. So thank you so much. Kati tuyiseewo ebbanga okuva wetwakola last year. Gwali gwe mwezi gwa kubiri gwali gwa kumeka Shooting na interview yaffe walina akyalina mwana wanimeka 18 wali mwana muto naye kati ngenda kukoona 2 akweza 2 kati olyokya single mother si bwangu bosi bwangu baneebunyize wa single mother era sisuubira mu nsi muno nti bamulimu omuntu anyigiriziddwa nnyo nga nze nze bintwala buli lunaku nfa nfa nze gwolaba buli lunaku nkogga obwa single mother bukumala buntwala ekyo gwolaba najuga bagamba maybe people are supporting that oba ojjemu olubuto olimeba single mother ku myaka mito n'okuba nga ozadde muntu you are not at the same pace with the same thing. Anti ekintu ekyo tuka nange nali serious nga ngenda dujjamu naye omusawo gwe nagenda okujjamu olubuto anti si buli musawo mbu ajjamu olubuto kubanga abantu bangamba si buli musawo kati ebisabye twategese okujjamu olubuto omusawo nagenda okugenda nga yasenguse yagenze kati tera nzikosa nga buli kaseera ngamba njafuna kale omwana afaana biswanga kati omwana ani erinnya ye Papito ani Papito oba Harandi Papito mama yali mutuma nze ne mutuma Harandi owagira maniste anti nage otandika okuwagira omupiira nage otandika okumanya eby'omupiira nayigayo oyo yekka Harandi omanyi nakuba ekitwe wamanyisite kati nga mwagala kwanza lwendizaala omwana ndi mutuma Harandi. That's beautiful. At least kati omanyi akapiira omwana asamba akapiira kati omwana ye Papito Harandi era gemanyi talina kati Papito Harandi aba yeddira ki tebeddira tata yanyi amannya ge Mbuye Biswanka Junior Mbuye Biswanka Derek Mbu webakanya omuntu katamanyi mannya ge anti yagogera kati yanyi amannya ge ge mannya ge Biswanka linnya linnya like linnya lya kika Biswanka linnya mutashauri mune nage nali mpaka neri awolinga alimba Biswanka babeddira ki tebeddira babazala Biswanka side zebuwama nenga nze nowembera nga njagala okutuuka ewaabwe ntuukayo buwama yewa kubanga njogera ne baganda be wama kidde Masaka tuyitamu ffe ne tweyongerayo naffe tulibweyo naye nga nowemba njagala tuukayo ntuukayo bulungi. Kati omwana ani amanya g'amotoka agali ku National ID omwana ono anti yamutuuma ani amutuuma taata we yamutuuma amanya ki era yamubbulamu agage Biswanka Derek Junior lwatombuuza amannya g'amatuufu mutyako Kokomeloni naye nga ffe abantu ffe waffe ye Papito kati omwana amutwala ne bamutuuma amannya taata we yamutuumira ku ssimu omwana amanya amutumira ku ssimu tamulabangako tomutwalangayo simutwalangayo olw'ebigambo byafulumye mu kamwa mba sisobola mutwalayo ebigambo byayogera bikukosaamu owuliranga bikuluma ogaswamuwa mwana wange bibi mwali mufunyeeko abantu abakulu abatuuza nze nga nze nabafunayo kyovula nga nzize nti bwe nti wafunako abantu abatuuza wafuna baani nafuna baali bantu bakulu okusookera ddala nafuna maama wange nambulira baganda bange ne bambulira era ndi ku interview eno naye menya amateeka g'ewaka baŋŋaana naye akageri koli Shalom ne ngamba kangende mu interview. Kati abantu abakutuuza abakulu like family yo bakubira ku Biswanka tebasobola kubanga bamulaba amagezi ge ge mazima
Antona kwogera bwotyo gwani protecting abbawo mu family. Njogedde bubi. Oli taata wa mwana. Anti kyo kituufu oli taata wa mwana wange. Era ne nnaamuvuma ne we tuneevuma yasigala nti y'oyo. Kaga kudda muzaliyo omwana omulala ko mwati bamuzaala omutaala ku kika. Nga bangi bazaddeyo. Sisobola. Senga wanakulukira bisonza gamba njagala oddemu nzaliyo. Mwaza kudda muzaliyo. Oterulicha era ndugoba. Tosaza munya lya Yesu. Senga biswanka akwetondera. Saagala agende mu maaso ne byakola. Nagamba njagala kuzza maka. Saagala bufumbo ate yantamizza abasajja bayeza. Nze omusajja nasimu mwenyeza kati. Kumwenyeza ngamba ki? Okuvayo okumanyira. Biswanka kyeyakola. Kisi kyeyakola nakati kyeyakola tobiraba. Ngavuma sebanvuma namana abintagingira. I don't follow him. Emanyo bintagingira yakoze live awo ngavuma bikoze bitya. Kati wagira bamulikodinga. Bana basala obuntu TikTok. Kati wabusanga ngabunsindika. Omwana anywa juice. Anywa. Nete otamtamtera muswali. Atekemu katono kawomereza. Leta juice ngate musika tujja kweteeramu. Amajigo oyo omwana ngawoyo kukyalo. Kalona ne juice. Simanya okoze Rolex. Okoze majigo ka? Kaleta juice owo butunda. Sukali fa bajja okweteeramu. Kati amanyi okulya? Alya. Agaya. Bambi. Kabadizo tata wali mu kuzina kabadizo. Kati nga biswanka gatudde mutuzaale. Saagala era sisobola. By that means so akudde mu kuzaala mwana mulala ndabika. Lwaki? Bakusala tazingo zadde? Bansala. Kabulu. Bansala busazi sente ne zigenda nga nnyingi. So omuntu yandibadde atavaayo ne twogera ng'abantu atanvuma buvumu. Sente z'okuzaala ani yakuyambako? Ani yakwasizaako? Gyali emitwalo 8 za maama. 8. Wazaalira mu lya gavumenti? Wazaalira? Ewaffe Masaka naye si gavumenti. Nakuggyako 8. Abeeyo nga tebaseere. Tebaseere. Kyona amaliro genda e Kampala bakifuula business n'abagenda kusindika bagamba atajja asobola kusindika. Nze mbiraba kati amaliro g'e Kampala agasinga bonna ng'olina omwana omukyala wo ng'ali lubuto oba naye ng'oli lubuto. Wegendeza amalwaliro agali private. Gegendereze. Omunaaba asobola okusindika baga atajja asobola kusindika. Anti nze ebbanga lyange lyali ddene namala ennaku 4 nga sisindika. Nga siga naye nga bateekako amacupa g'ebisa. We gaggwako nga mbeerawo bulungi. Ebbanga ne bansala. Nite bakuseera 8. Eno e Kampala basala abaana bali 2.8, 1.8 ate olumala. Mwana amusa mu nasalaawo ne bakuggyako emitwalo 3 buli kanaku n'amala wiiki nnamba. N'ova mu kuzaala ng'osipenze miliyoni nga 8 n'ogamba nzadde kibannange. Kyokka n'omuzaala n'azina akabadizo. Tajja kazina bambi. Omwana tagenda beera muyimbi. Omwana oyo nyina enkuni gye njagala tumukuzeemu ng'ayina obwongo. Ng'alina obwongo ani atalina bwongo? Sina bwe nga ntalina bwongo just. Twagala mwana abenga taata we. Just ebigambo ebibi bye nsaagala afune. Naye ate kigonza omwana we yafaana taata we. Kati ate gwe omwogerera ebigambo. Sina kigambo kibi kye njogedde. Nina? Njogera. Sirina. Wali okubiddeko nyazaalawo oba gye bazaala biswanka mwaga ne mutuuzeeko mutabani wammwe mwogereko naye. Oli biswanka naye muntu mukulu byayogera aba bitegeera kana kubye ffuna bye twogera tuba tubitegeera. Ne byayogera bitegeera muntu mukulu si mwana muto. Siga nti ate nze mbanonye bo bennyini be bannoonyaako. Era twogera. Famire ya biswanka akunoonyaako? Ani yakunoonya? Ayina mu baganda be. Naye nga bo baganda bya ddala wali baganda babe Makingi bafaani be. Baganda be. Era ne bagamba obanga olowooza nti nkulimba. Jangu ne bandagirira ewaabwe. Akwekitundu ekyo nkyerabidde. Ebuwama eyo munda neerabidde ekitundu. Naye ng'omuntu wakyogera nkijjuka. Ne bagamba oba olowooza nkulimba jangu yo. Naye nga wandyagadde ogendayo?
Nakyo omwana ekika abaganda bagamba omusayi gubanja. Omwana ajja kukula. Toli muganda? Mwe mugamba mbu simanyi omusayi gubanja. Ekituufu omwana ajja kukula ajja kwenoonyaayo ajja kugendayo. Tosobola mutwala mu kikaati. Oba bamwagala bajja kujja bamufuna agende yokka abalabeko amala akomewo. Ekyo sikiina mu buzibu. Wanyiiga nnyo. Nange. Kandi kale kyasinze okunyiiza okunvuma. Gumanyi omuntu okuvayo kuvoola. Kale oba mwakubanga nze kennyini natuuka ne Mukama ne Mukama manyi biswange omwana tumuleke. Muleke kenda bansobodde kenaalyako omwana kanaalyako gwe muveeko muleke gwe kitwe ntozaalanga ko muleke omwana bwali mwebiri muno mu gundi yaffe. Okole simwezikidde. Ne Mukama omwana wali kula ali kunoonya naye gwe biveeko bireke. Beera free bireke biveeko omwana muleke ng'asusse nnyo. Ayogera bubi kale. Bino byagala bye bikunyiiza. Bino ebyokugamba mbu gwe yamwesibako gwe yagendayo. Kagamba waganda mmira akaweke. Nyampa ssente. Okimanyi saazi nze nagamba omuntu naye just mwongeramu bw'ogenza oba okyabijjukira. Kubanga yakuba emitwalo 2. Nalimba ne bona kugamba ena. Kwangamba ena? Naye nalimba. Yakuba mmeka? Ekituufu omuntu nga mweyagala ebyaddala nga mweyagala. Tasobola kuba kakwate n'akuwa ssente. Kitegeera? Kale tasobola kuvaako buli wakwebaseko nti akuwe ssente. Oba gwe yali ayagala biswanga nga biswanga takwagala? Awo simanyi. Kubanga era buli muntu yali talaga munne nti sikwagala. Era tosobola kumanya nti oba njagala oba tanjagala. Mwali mulaavu? Kati wagende wabiswanka wamalayo bbanga ki? Wali ofumbyeko? Nze by'okufumba sibisobola. Tosobola byakufumba? Bwekwemaza sibisobola. Nti ngende omuntu atenfumbe. Bbanga ki ojjuka lyabeerako abiswanka eggwanvu? Emyezi 3. Nga mbeera mwenna emakingi emyezi 3. Awo ng'oli luto lukyali luto. Nga simanyi nti ndi lubuto. Nga sirina lubuto. Nali sirina lubuto. Teyaleetanga bakyala balala waka? Nti nali era sibeera naye. Ngamba ebbanga lyewabeerako mu nnyumba y'emu ana jasemulufu. Tobeera nkunya biswanka mu nnyumba y'emu kumala wiiki namba. Nambeera mwenna nga nedda. Ekyo nedda. Kagwe twakirabanga zonna mbu ezaali red flag. There was no love. Twakirabanga gwe. Anti nali nkola. Shalom nali nkola nga mbeera busy. Nali mbeera ku mulimu. Nali mbeera ku saaloni. Kati nga siswa bigira. Kati wazaala biswanka akuwa ku buyambi? Yampayo emitwalo 2 ate namala nankubira naŋŋamba nziza ssente zange. Ekyo kyemu bambi yampa ssente. Nga tugende mpola. Biswanka yakuweereza emitwalo 2. Banga siddene omwana yali mulwadde. N'omukubira essimu? Ffenna twali balwadde ate nga mama ali kunze ate nze nali mulwadde nnyo nabadde mulwadde nnyo. Kati n'omwana naye n'alwala ajjukira mba mulwadde ndowooza omwana bw'aba ayonka naye alwala kati naye omwana bwe yalwala saagamba mama nti omwana muki mulwadde nemukubira nampa mukwano gwe ne mugamba aja simbadde mbaga sikyamaanyi badde mugamba oyo mugaye nti nno omwana mulwadde olw'ensonga yaŋŋamba omwana walwala wafunamu ekizibu kyonna akola ki era nga taata omulungi. Kati nze nga mmanyi nti munnange ateredde kati nga mugamba mukwano gwe ng'amugamba ng'ajja yamala olunaku lulamba nga tankubira tandabyeko nansindikira message nemugamba omwana mulwadde naŋŋamba kale kankutereko ssente nkutereko eno namba konzenti ye era mwebiri ne mu ssimu munnange ng'akwata ssente emitwalo 2 nga tekuli nazijjako nansindikira naye namwebaza siga nti nga tekuli zijjako banaga kyekyanyiiza. Nenkwata nenzijjako waayita olunaku lumu nankubira mbumbaye neetaaga kweza Biswanka akuweereza emitwalo 2 egiddwaliro ate namba nakubira oziddemu ozimuweereza? Wallahi ne message zaayika zikyalimu n'ozimuweereza? Kubanga mukuganda wange yali ansindikidde emitwalo 5. Muganda wo? Ali ebweru yali ansindikidde emitwalo 5
Nenkwata ebiri neŋŋamba owaaye. Muganda wali bweru. Yakuweza ssente meka? Yali atuweeza ssente n'aŋŋamba nze nzijjeko emitwalo 5. Nga weeza mami wammwe. Gwe n'akuwayo 5. Bwekityo bwe kyali. Naye nga yali atusindikira. Kati biswanka ebiri gyakuweeza amaanyi ogimuweereza. Naye simanyi bano bakyali kibi. Awo simanyi. Ko omuntu okusindika message nti ate munnaye nze sente zange bikoze bitya kale nga yogera bubi. Nawe no interview zenkola zineegezaamu. Nakoze interview y'omuwala. Bannange abasajja like I think twetaaga ekisaakaate ky'abasajja ekigenda okubuulira abaana abalenzi. Kankubuulire omuntu yenna yeebulirira yekka. Ife webakanga bugazi bwoti buli webaka bwoti olowooza noka nekyo kinakoze kyabadde kirungi oba kyabadde kibi. Anti gwe webaka obugazi wagenda kuzaala musajja atategeera. Nali simanyi era munnange ekyo tebakisalira muntu kyo omusajja yali tategeera. Abasajja oba abakazi tukweka embeera zaffe. Tukweka embeera zaffe nga tweyagala. Era n'omukazi nanga wakamuwasa sooka ndooza kweka mbeera zo ozijjayo nga obudde bugenze. Naye gwe twala ku red flag omusajja wali lubuto ng'akwogerera bwe twalabanga n'ogamba ono ndeka. Naye Shalom anti yatandika okunjogera nga ndi lubuto. Nga ndi lubuto yavaayo. Interview gye twakola. Sigyerabidde. Kati munnange ate nga ndi lubuto. Kitegeera. Kati bino ebigenda mu maaso obiraba tebikosa ebyokunjogera byebakwogerera abintaagingira ye kennyini akuvuma n'akutaaginga nansharingirako nange ndabe ne mukaa munnaye nabirabye totawaana tolina kyoyogera kyesiraba buli kimu kiraba eggwanga bandaye omuntu akuvuma n'akutaaginga kati obalaba nga bakutaaginza mu vidiyo ya biswanka nga akuvuma ye kennyini tewali bantu basinga tebabigira kale biswanka yakutaaginga kennyini yansharingirako nange ndabiko ng'akuvuma gwe n'omuddamu nti nemugaa nabirabye akwesi mwezikidde nandibadde mbikulaga nemugaa nabirabye saagala lwaki onoonya abantu abakulu n'onoonya maamawo n'asinkana maama wa biswanka ne boogera ng'abantu abakulu ng'abazadde n'abazadde maama wange ayinza obutasobola kubanga tasobola sagala omulowolereze kati mugambe ntya mugaye maama njagala nakola ensobi njagala tunonye kwatadde ba biswanka kati maama wange ye kennyini agenda kunzamu ensobi kanso kitegedde nti wagikola bireke biveeko kubanga yaŋŋamba dda bireke biveeko biviireko ddala woonoosula njala n'omwana naye agisule wonoofunako ya n'omwana naye akole ki alye kubanga omusajja talina kyagenda kukuwa kati ani akulalirira n'omwana nkola okulaba nkola obeera muno mu Kampala bino nabyolanga nebyekampala wane nibiki kati takwadde ku ssente ogamba omwana ali atya takusobola kubifaanyi bya mwana n'obimuweerezaako yabinsabako kuba obi nebimuweereza naye kati twalaba ka vidiyo ng'okoze ka vidiyo aganya okulya amagi kati andaba kati butwale andaba abikalamba amagi andaba tabeera bulungi genda ali omuteeka ali waggulu eri dadi kabadizo twala omuwe juice n'amagi oba agala kunaabanga ebbugu mulingi avuddeyo anabi kati twalaba ka vidiyo ko ng'oli mu kkuba mwana bw'omulangira pampa bw'omukuba bw'omulangira n'okwata obusungu abantu ne beebuzaga lwaki otransfaringa obusungu okwata obusungu obujja ku taata we n'obusa ku mwana ali innocent naye omuntu nawe oba weegendereza nali simukuba n'okwata buno obugalo n'obwekubako buuti bubaluka kati mwana yali eno waggulu nga tayambadde nga nkuba kuno bwenti kati nga ekintu ekyo nakiyisaawo olw'embeera munnange gye mpitamu era waavaayo n'abantu abaavaayo baŋŋambe nti bagenda kunnyamba naye baali tebakimanyi nti nakomyewo mu kibuga kubanga mu kibuga mazemu ennaku 4
naye nga sirina we ntandikira kubanoonya bannyambe nga bwe baali baŋŋambye. Bakuweza message? Kati bagamba ni nazze mu kibuga Mwendi. Baayogera ku TikTok. Baani abakusuubiza okukuyamba? Waliwo Saala omutegedde? Yaliwa? Mukyala waani maama. Mwerabidde nange. Esomanya ate omulala? Baavaayo olwakwe sikyabajjukira nange. Aya twaga omwana wali omanyizizza omukubanga n'okukaaba takyakaaba. Omwana omutulugunya. Oyo omwana gola alina akajanja. Singa namukuba yali kaabye. Emyezi 6 aba akyanga alina akajanja. Gwe tomulaba nga amusitule naye ng'era akaaba nga ntunuulidde. Kitegeeza omwana kansi omugalira bw'ati. Kati bw'ogenda okukola omulekeraani? Ngenda naye omwana wange. Mulekeraani munnange. Noonya ssente zangoye, engoye ze bajja ne baziyoola ne bazitwala. Ani azitwala? Simanyi. Engoye z'omwana baazima? Ne keesi. Kati alina ngoye? Wagamba ku taata we? Nayogera. Ku taata mukula tumugamba omwana bamubyeko nga tetulina ngoye. Wamukubira ku ssimu namugamba? Namugamba. N'agamba ki? Tewali. Tewali kansa njogera message ng'erimu ssente. Eyo ng'agirekawo awo. Kasobeeza bayi nga kuliko manne oba ssente. Tebagiddamu. Ate nga mumala wiiki nnamba ba wiiki 3, wiiki 2 nga takuddamu awo olugera kusindikira message. Ng'akuvuma? Oba kantu nga kali awo buno bukatyuni. Oba Biswanka akulabanga katyuni? Simanyi. Andabanga katyuni. Bukatyuni ng'obwo nga bukusindikira. Ng'omulekako naye kubwe bityo munnange. Mbaye namuvuddeko. Kati omwana talina ngoye? Talina shalo omuntu gembi okulima omwana talina ngoye. Ngoye ka keesi baagitwala. Batamutwala ku poliisi. Poliisi waliwo omutabaganya wa poliisi n'abantu n'ow'amaka bakola ku famire ebiki. Biswanka n'ateeka ng'obuyambi ku poliisi. Ne bamusalira ssente buli wiiki n'akuteeranga bayanga emitwalo 10 oba emitwalo 3. Era si gwe keya kakiŋŋamba. Nga tukikola ekyo. N'abaŋŋamba mutwale ku poliisi bamusibe ebikoze bitya. Saagala. Ba tebajja musiba just bannakukkanya nti buli wiiki agakuwanga emitwalo 2 galabirira omwana. Kuba kati omwana otalina ngoye. Talina. Naye ezo zayambadde za mwana wa muganda wange be bazimpadde ewaka. Oli serious? Shalom, nze nno sirimba njogera amazima. Tubaye mama nampeezo. Omwana engoye baaziva. N'engoye zaalimu si? Sizize. Za mwana wa muganda wange. Nze njogera amazima. Omwana talina. Kati baganda wagambye ogera ne baganda ba Biswanka. Lwatu bagamba mbanne mugenye muganda mmwe tetulina ngoye ze. Baayogera baŋŋamba. Tebaba twakuwa ku buyambi. Tebayina. Nze baŋŋamba ne baganda nabo tebayina. Biswanka emigagga ewaabwe? Ndowooza kisoboka. Mbulaadi. Biswanka emigagga ewaabwe? Bye byenkugambye nti embeera gye mpitamu tewali yali agiyiseemu. Nsumukwano okaabya akajanja. Abantu balina ebizibu Bulaadi. Abantu balina ebizibu maani. Gwe ebizibu gwe abyereetera. Shalom nze kankubulya omuntu osobola musalira musango bw'otyo. Mbwe bintu byo gwe abyereetera. Obeera tomanyi. Shalom nsobola okwonoona ssente za muganda wange ejjuka enaga nti nali ngenda bweru. Nsobola okuzonoona bwe nti. Mpozi kyolina ogamba nti gwansinga obutajjaamu lubuto. Ate kati nakyo si kyejjusa. Omwana abeerewo Mukama alina ensonga lwaki yakikola. Mukama ajja kulaga nga kyakimanyi ku nsonga zo. Mukama ajja kulaga mbu ku nsonga zo kyana kyamanyi okyewuunye. Obutya ogambe nsonga nzibaddemu nzokka Mukama taziriimu. Weewuunye.
sigenda kyenyiza kati kati muganda abiswanko ogefemera biswanka mwogera niwagana tusaayo ku bukoye kusinga kati okukwata omwana natambula nga ali bwereere Shalom ekyo sigenda kikola nakyo obunyabunya mwana sigenda genda waabwe nedda nange nno mbeera sirina magezi nze Shalom kankubuulire omuntu atalina ntondo aba talina magezi sisobola anti tebatondwalira ku mugagga awo kantondo wale kubanga nabo tebalina bambi tebalina tebalina singa ogenda ku polisi bajja zifuna singa ogenda ku polisi bajja zifuna bwoba kati bw'oyinza okuwa omuwala ali eyo yeegomba serebu naye munnange bayinza okuba nga bonna si bwe batyo so kati gwe wazaala mu serebu ali omanyi ofunye serebu serebu yani biswankasita nze ebyo sibimanyi matuma amanya ayinza okuba nga yeetuma nti ye sita kisoboka ayinza okuba nga yakyetuumawo abayimba bannaye nga bo bangi nga bayimba ate nga balina empisa biswanka agamba agenda nga faani nze mwafaani kuva ddi yazimweza zimesagi n'omwekwanira n'ogendayo nga faani nakwita olunaku lumu lwemwerya olunaku olwafuna olubuto ye ayagala agamba ati kubanga abantu baali bajja okuyamba lwaki tolabira mwana kwe kuvayo naye nayogera bw'atyo ndowooza naye nze bibyo olunaku lumu simanya bikoze bitya sibimanyi tobeerangako mu nnyumba ey'emu nebiswanka wiiki nnamba tolamba justify kati kankubuulire nali mbeera busy nga sobola kubeera okuva Monday mpaka Monday nga ntudde omulimu ate nze yalinga akola manyi bulungi kati olwo munnange bakasitoma eka kuganya biswanka ani yakwana munne unbox the other biswanka yenyini yajja nanneekwanira Shalom bikutabula tastes and preferences differ by the nze nga nze njogera amazima sigenda kujja njogera nti lwakubadde nti munnange nze yenza omuntu kati ayogera amazima njogera amazima ku byolabye single mother y'emyaka 2 eno kyakabya akajanja mbu single mother wana myezi 6 baba single mother nga tamanyi na kika kya musajja owa single mother bwetaaga omuntu nga mugagga ate gwe toli sina kenyina kyekyo wena passport munnange kati kubanda omwaka ogujja kyeyo kikutte eddungu likutte liti kinkutte sina kindi nyinza n'okugenda mu mwaka naweza mwaka oyo kansooke ngende kati yabadde waliwo yankubidde essimu mpumumu biswanka abadde asaba omwanya gagamba mpa omwana wange ekintu ne kijja nga kiŋŋamba oba mumuwe naye ate bannange ne bambuulirira ne bagamba mpozi oyagala omwana afe mumuwe kubanga omwana tanywa nti nywa nti omuwe munywa nti yagigaana omwana jasiti yayonka buyonsi mpozi n'okulya alyakawo obuntuntu naye nze nali nasibye omutima agenda mumu kati nekiraba biswanka gyova nga ayagala omwana ayagala mufunirako buyambi ndowooza ayagala mufuula geeti yenga yendoza kyagala naye temunaye si byangu kubanga omwana singa abadde nti ali myaka 2 awoyi omuta n'agenda bw'otunuulira zino enkovu we baakusala kyemmanyi okyaziri weeri era bw'otunuulira enkovu ezo ze baakusala olwabiswanka n'olaba biswanka byogera ku intaneti nkaaba owulira otya nze seebaka nze sikyebaka era siina tulo mbeera waawo naye okwebakako nakuvaako mbeera waawo nendowooza oba otambuza ate n'obugwako atawo omutima ne gulyoka gukuba kale bwenti wendi Julie Great ever meeting biswanka nakugana oluzungu kozi wejjusa okubanga wasinkana biswanka nange singa abantu tuddayokko olwo olunaku nandibadde olonda omukyere
wandironze kilo kikubiza omuchere ngobala kamu senga onaku lukeera ng'asobola okuzza ennaku emabega olunaku kiri osinga okwagala ludde emabega olwo ogwo omwezi ogwokubiri ogwo nguwalana lwasanga biswanga era buli onaagutuukangako nga nkaaba ennaku z'omwezi 24 ebyo biseera byansindikiramu meseji ebyo mpalana erageza senga walina chance olunaku olweronda omuceere kilo 10 ogubala wandibadde ogubala osimusinkana biswanga. Don't you think you were starstruck? Sorry. Tolowooza nti olwokuwala biswanka nga muyimbi n'ogaakangende manya bala kati nno Shalom nze kankubulira ekyamazima nali simanyi nti muyimbi bede wobanga ojjukira ebintu bino byombuuza yasooka gyekya mu 256 mugende mugirabe tumagala ebintu tumagala subscribinga nomala ampa interview yasookeranga nzi yasooka kuwanza interview ng'ape lwa myezi 3 era ebintu bino byombuuza wobanga ojjukira byendi okuddamu kati ensonga zisajjuse watumanyi nti biswanka muyimbi walaba nebuvuka bwe makinde buno nze nali nga ntula buli buyimba ngokola zi challenge kati wakola kye nkyera biswanka amuleta mini box era bino kalulu oluyimba lwo lwasooka luli wange simanyi mbaza biswanka nzange sibimanyi bulungi sibijjukira nezikwata kubawa you people have benefit from royalties singa biswanka abaafudde mwaba nyofuna mu nnyimba ze gwe n'omwana wo nze siriiko biswanka alina omwana omu yekka biswanka n'abaana balala alabika alina omwana omu yekka owuwo awo simanyi kati kano nakola challenge kabadizo nga nakola challenge ya kabadizo kabadazo ey'omwami tunatula bajingobamu olugoba wagikola nagikola nasooka nga ngagitulamu yekabambi nga bantu bangamba olina ettima bikoze bikyayine anti nkugamba oliko ekikyamu nedda nagikola ate ogamba biswanka takuwa buyambi ate bw'otula mu challenge za kabadizo no awo ebyo biseera biswanka ng'ateedde weyaŋŋambiranga okumutwalira omwana ate nakuwa emitwalo 2 nedda ebyo byakabiimpa njagala banaye mukwate bulungi emitwalo 2 emitwalo egyo ayi nenjikwa nenjimuddiza kati biswanka emitwalo 2 yakazimpa wano ng'omwana mulwadde nga tuli mu kyalo okitegeera kabadazo agenda okufuluma nga tuli mu kibuga akube kabadazo kati abantu nga bajja baŋŋamba olina empisa embi bawo kati anafuna tya ssente ogana takuwa ssente yamnafuna tya ssente ng'oluyimba terutambula nendutuulamu nentuuzaamu omwana oluyimba nange nze nakola gundi challenge eza n'omwana eza sizo challenge 5 fe benyini fe basookera ddala okukolamu oluyimba awo nga tewali buzibu kale buli awo jasinga katama anagamba ati ngalaba abantu kati abantu ne batandika okujjamu nangamba va mu nnyimba zange kati naye namudamu okay tewali buzibu okimanyi biswanka takwagala nange simwagala baiza nange simwagala simwagala kati mwezala mbwezazi nga temweyagala nedda biri ebiseera Shalom nali simanyi mbeera za biswanka nti oba njagala oba takwagala kubanga omuntu yenna asooka ne akweka embeera ze nange gyatanadde essanda mu nnyumba asula wansi wajja wa mulaala emwebakako Shalom obuuza ebibuuzo ebikaluba tebikaluba just like logic nedda Shalom ne bazadde baffe bagenda okweyagala si gwe muzaddewo that's the mistake people do n'abantu bedda bagenda okweyagala kale nga tebalina kye balina wagenda abiswanka nga teri tv wali omufaliso asula wansi atyawo sigenda kuddamu billion tugende ku paati endala ebyo tubireke anti because there are red flags with the red flags relationship waliwo ekinchola n'omanya naye ono gwendiko mukyamu Shiba senga nkala mwana ekwana ng'olina naye nga saagala mwana because right now you have a kid naye nga saagala mwana ga omwana ono simwagala biki era obeera tonjagala kutambwa abeera red flag erabika kagota ko red flag ewabiswanka n'ogaane ekintu nzaakikaka Shalom ekyo kiguni kyombuuza sikitegedde mu bulamu bwo
Have you ekuzwanganya luzungu mu bulamu bwo ebbanga lyomaze waliwo kifiirinzeko nti Biswanka akwagala? Sharomu abantu nga mweyagala oyinza obba gwayagala nga tebakwagala. Nze saagala kuba kati nabo nobudde saagala. Omali nga temunanga mukyanya Biswanka nakuzaala, was there a moment gyawulira kati Biswanka anjagala nobba n'omusajja ono? Naye saakifuna nange mutima nti nyina okubeera n'omusajja ono naye ng'akiwulyako mbwa anjagala. ki ekyakulaga nti Biswanka wali olubuto yakwezaako emitwalo 10 wali lubuto? Sharomu, ebintu bino bigenza okujja nga ndi lubuto. Agenza okwefuula nga ndi lubuto. Omusajja agenza okwefuula ng'oli lubuto. Bwe yamanya mbu oli lubuto was he sending in n'afuutuka yakuweerezanga ku ssente zikuyambe ku lubuto? Sharomu, Biswanka yakansindika ssente omulundi gumu namala ate nazo nazinsaba. Wagenda wagendako naye Continental? Saagenda naye. Eyo namu tebikulaga mbu ndabika ntomedde kati ndi singo. Era we nategera nti kati ntomedde we nafunira olubuto. Netegera nti kati ntomedde. Maama we yagamba ki ku nsonga bino? Maama we alaba Biswanka byayogera, maama we yawulira ati? Naye yakaaba n'abireka kuba naye alinga nze ayogera eki naye yakaba bukaabi. Abalala baganda bange bo ne basirika ne babiraba bulabi ne balaba kigenda mu maaso ate boogere ki? Baveeyo kati boogere ki? Bamuvume owaffe wadde baga nti balina mpisa gwa nti ye yakenyini abikuliriza mbu sirina mpisa ne famire yange erabika talina ki? Talina mpisa. Kati nze munange nze atalina mpisa sivangayo ne mutyobula nnyo bwe ntyo. Sisobola. Era ne baganda bange famire yange tewali yali avuddeyo nayogerera Biswanka bibi. Bonna bateekawo buteesi maaso. Kati wakati bw'oyinza okuwa abawala abali eyo nga beegomba abantu bali mu spotlight? Anti kati sigenda bagamba nti bannange temwagala bikoze bitya. Osobola okufuna omusajja nga yoyo yennyini nga mutuufu. Abasajja bonna si be bamu. Nakubadde nti ono ye ate yabantamizza. Ye yabantamizza nze nga nze. Era nze bankubira amasimu basajja. Kaleke jangu gye ndi bikoze bitya. Abasajja bakwana? Bajja mu inbox. Abasajja nga bakambwe gwe alina ebizibu. Balaba nnyina ebizibu. Ate bakwana bakusaba. Baagala bakwese bakulekewo. Bandekewo. Nze sibawa matu. Era oli kasanga Tezo kyagala Biswanka wo. Naye nawe Biswanka yeetondo ddayo. Sharomu njogera nti Mukama sisobola. Kati kipya kikyagenda okumpa kiyampadde dda. Yanvumye. Nze sikyafuna tosebaka. Nebaka biki? Kati obeera wopangisa? Mpangisa. Kati ani yakuwa kusenzeza okupangisa n'ebintu ebiri mu nnyumba? Bosi wange. Yakupangisiza. Lwaki kyokugenda ku poliisi n'oggulawo ne bayita Biswanka ku poliisi? Sharomu. N'ateekanga ssente ku poliisi nga tebamusibye. Sharomu. N'ateekanga ssente ku poliisi. Era mmira malusu. Kitegeeza ki? Mbeera mala budde. Tekisoboka. Tajja. Not because kati gwe tolina kigezaako, so you cannot tell, maybe that's your perspective gwe nga kyolowooza. Naye nga ye akimanyi mazima asobola okulabirira omwana we. Sharomu. Wala namugamba twayogera bwogezi ne mugamba. Wala omwana we yalwalira ennyo nga nzize mawulire. Kati nabavaawo omuvubuka n'atutereeza mukaawo. Kati omwana we yalwala n'engamba y'omuvubuka mungambireko nti mwana mulwadde. Nti ate ngenda kwewa obutwanfe. Ani agamba okwewa obutwanfe? Ye kennyini. Biswanka? Wamugamba omwana mulwadde? N'agamba ngenda kwewa obutwanfe. Ne mbagamba just naba afunyeyo oba mutwalo oba ebiri. Kisoke twali buzibu. Mutwalo? Ng'omutwalo muli ya gavumenti? Teri ya gavumenti. Nze just bwe nti bwe nayogera. Era omuvubuka n'amusindikira odi zange mbw ate ngenda kwewa obutwanfe. Kitegeeza bannange kennaalyako kanaalyako. Nze n'ekirala kye nsaba abaali bagambye okunnyamba baveeyo nakomyewo bannyambe kubanga sirina bwe ntandikira bbanoomu. Sirina.
akusuubiza okuyamba. Nayo kwa erinnya lingenzeeko mukyalo. Bagambye Saala. Esula kwadde nzikidde naye omukyalo yenga yavaayo nnyo. Yali akweza ku. Okay, you know, after all these things happening, kukyajingira wali. Bino byonna ebintu okubaawo. Wafunako abantu akudduukirya okuba ku buyambi. Nafunayokko. Ne bakuwa pampa. Kato kyamubwa lwa pampa. Sisobola kuddamu okuba. Tewakyamugulabye backlash nga abantu bagamba. Nabiraba. Tewakyamugula. Natyamu. Nogabagala ku nsi. Naye ate ngamba naye ate omuntu obanga oweetegereza bulungi vidiyo eno. Neegumyagumya nenfuna nawe abangumya. Ye kayina asindika message. Bala mwakunoonya akusibe. Bala mwakunoonya. N'otya kumbakanga kanga. Nasookera kutya naye neebuuza ku bannange ne baŋŋamba tekisoboka. Yes, bajja kuyita bakubuuliriza ate nabo abantu bannyonnyole. Lwaki wakola ekintu ekyo? Naye nga yali mbeera. Manzo nkwasa ennaku. Ebada nange neekwasa ennaku. Oba ku muntu ng'okwasa ennaku naye ate nga nawe ogyekwasa. Zinange netwana neekwasa ate nange ennaku. Senga namalako okusoma. Soko naye saagala naawe. Naye just olunaku olulokko lwe tukyanyigiriziddwa mu mutima gwange. Ebiseera ebyo. Bwakati bw'oyinza okuwa abawala abali eyo abeegomba basereebu. Nabaagale Shalom. Kyamusiga ga muntu ntomwagala. Oba oyinza okufuna omusajja ate nga ye mutuufu. Ate omuntu n'omugamba ate munaye toyagala. Okitegeera? Betwalinaako buzibu. Tebalinaako buzibu baagala. Bajja kiwulira. Bayi. Nga gwe bw'okiwulidde. Nga nze weekiwulidde. Ne wavaayo yagenda mu inbox ye mbu ate bamuwa omwana omukyalo oyo. Omukyalo gwe yapostinga. No? Omukyalo gwe yapostinga. Abusimanyi. Nga omwana bagenda muyamba. Ndowooza y'oyo. Kati nze kyasinga okunnyiiza Shalom. Omukyalo oyo lwaki atuukirira Biswanka n'atatuukirira nze? Okimanyi nti nze alina omwana. Oli yagaana omuwa obuyambi. Ate lwaki atuukirira oli? Otegeera Shalom. Ekintu ekyo kiraga nti bane mumanyidde nnyo. Kibi. Abantu bakujooza ekimala. Bantu banjooga. Okooye. Nze sikyasoma na komenti z'abantu kati nsome biki. Waliwo abakugumya, waliwo abakulyoka bakuwaani, waliwo bwebityo. Kalaki omwana tomugyamu bino omwana n'omugyamu ebyo ebintu. Bintu ki? Ebyamu ebya kamera byemwevumaavuma kuba omwana ajja tukulabisanga. Era kyova nze nnakakana sikyatyoboola Biswanka. Sikyamuvuma. Olw'ensonga akimanyi omwana ajja kukulabisanga abirabe. Kyova nga neefuga nnyo okulaba nga simuvuma simuddamu bubi. Waliwo akaseera akagera otuuka ate nga tuswala. Singa akufunira passport osobola ogenda ngenda. Wakkiriza. Ngenda. Kiri bubi. Era ne baginfunira wenzirukira ne ngenda. Omwana ne muleka ewaka. Omuleka maama omuleka wa Biswanka. Wa maama kubanga mba kimanyi asobola mumukuuma. Biswanka tasobola mukuuma. Ayinza obutasobola. Kubanga era naye akinga akyogera. Ayinza obutamusobola. Waka video kenaabye wano nga njagala okaweeko endowoozayo. Biswanka aye agamba senga owaayo nze oli yali wa one night stand kitegedde ate naye kenyini namugamba naye ng'olabika bubi yadde nkulidde omullo nze sibalimba naye kenyini ne bw'omubuuzera agamba namugamba naye ng'olabika bubi kitegedde badde nkulyamu just kumala so namugamba mullo nze mbabuulira
Nemugamba tusooka naku zino omulaba posinga vidiyo amannyo galiko ebyayero kati omwana newaba mwana nga agenda kukula naye omwana abajja bamujama so ndowooza mujjayo naye nga nomwana nawe mba mujjayo kati buno budde mba ngenda kukola ebintu ebya bagenda kusooka ate neetondere abantu bekyavumya manyi waliwo abakyala bajja ne banga biswanka twagala kati demu abeera amponinga nga bwagenda okunzita niwebuuza nti ayagala mbeere naye nga teyali azze kwetunda namugula buguzi nafumitamu obufumisi demu samukwanako mwana nedemu akuteekako ekibeera ssebo namugula buguzi mufumitamu ye nayagala kuzaalira champiyoni wa ggwanga nfuna ayise babeere nga mponinga mwabakazi mulina obuzibu musajja wakuzinamu lumu nakulekawo oba oyagala mubusimanga abeere nga wopaka gwe nze ssebo siri wa mukyalo nze ndi champiyoni Ojikaya nali nkubuuza bamukuza okuzaalira sita niwe kyagenda kugaana kumira piiri nga kirowooza kintu kinaaba kizadde mulangira no please osegedde bw'otunuulira olukindo lwe baakusala n'owulira ebintu ebyo tolina ng'ofa ebigambo bikubuze mukazi wattu byavula kayimba oyanja kayimba lito bosi bimbula ebigambo bimbula sabala abali eyo mwegendereze abasajja bemuzaalamu si buli musajja nti bamuzaali ate si buli mukazi nti bamuzaalamu ekyo kikuza tasheeri lwatokwata maama wo n'oyanya sisita wa Biswanka ne basinkana maama wa Biswanka ne taata wa Biswanka ne beetikka obuvunaanyizibwa bwa mutabani waabwe tukaaba ijja kutereera tukaaba tasha ofuna akatambala osangula amaziga osangula amaziga tokaaba jatereera genda ku poliisi waliwo omusirikale akola ku famire n'abaana Biswaka ateekenda ssente ku poliisi at least buli wiiki kuba tasha ogenda kukaaba mirundi emeka ogenda bonaabona paka ddi uyo ngambye omwana tanaadde engoye zaabeeramu baazibba tasholooza bakuyamba bagenda kukuyamba kumala bbanga ki sangula amaziga bijja kuggwa tasha naye nze nkuwa amagezi ng'omuvubuka genda ku poliisi Biswanka ateekanga ssente ku poliisi at least buli wiiki kuba ajja genda buli wonoomugamba ssente ng'akuvuma nanti kati olaba Sharon ekintu ekyandibaddemu nga tampa ssente nandeka nasirika nabeera bibye nange nembeera byange naye ekyo kuvuma tampadde buyambi ate avuddeyo anti obudde anvuma ziramu era batonoonya famire ya Biswanka mbayina togenda kale n'omuntu omukulu gwezze ku sayidi yo ne basinkana abantu bakulu ku sayidi ya Biswanka kati omwana talina bugwe wetwogerera alina amata talina mata talina sukaali wuyo kati opangisa ononoonya sente za renti onokukola onolabirira omwana lwaki weetikka obuvunaanyizibwa obutali bubwo Biswanka alina okwetikka obuvunaanyizibwa bwe batogenda ku poliisi ki ekikutiisa ku poliisi njagendayo
kuba kati twagenda kukuyamba kumala myaka 10 kuba omwana ajjukira akula muganda wange. Kituufu. Tuna ku police waliwo minisita w'abaana ompewo omukyala yanyi oyo ogendeyo agane nsaba kunyamba omusajja mpeebula omusajja nvuma okaaba mwana wange mbajjukiza aba Simiya Tuno Construction. We do architectural plans and approval, we do all the constructions, chain link installation, we do property management, and they do have interior design through their sister companies, Simton Interiors. They supply hardware materials through Simton Hardware and heavy construction machines through Simton Machinery. Bakola construction, land surveying, property management, chain link installation. Basangibwa Kampala na Bingo 0758 82 1603 or 087 94 35 39. Bakubire ko bakuzimbira ennyumba ng'oli bwe tokolimira sengaawo musenga yanzi basenga akola ki gwe aleeta obuzibu ebyesonyiwe mpola mpola obenga otambula. Ennaku z'omwezi wali ennaku z'omwezi 11 ennaku 11 zokka tugende ku front page yakazibwe kapose bavuga concert emitwalo 2 ordinary emitwalo 5 VIP ne million 2 emeza gendayo mpola mpola obenga atola wakazibwe kapo ku saa 2 eyo tuna wakazibwe kapo 256 twena mubako nga mumulaba mpola mpola. 20th June ngatufude mwaji kapo tugenda Friends of Nalongo emeza million au premium lika nga ku Nonivie kwa ku 0751 66 17 26 0706 44 0777 obenga ate obagira Nalongo. Comedy store bamwongezaayo tudewe tubagamba ennaku z'omwezi entuufu nenga ashomwe service doli abasajja lisangibwawo Kisaasi ku Village Mall munnange obeewo mpola mpola obenga obifuna bwogendayo balina odangala kusaiza abasajja Shalom Power abenyuma nakoza ku masturbation mara mangu abakyala abundula amazzi agawunya abakyala bannabukalu genda ofune Nile Avenue abenga akutaasa mpola mpola byonna tulina buli kyoyagala wekiri ku 005 271973 nga tuwunzika bigambo kyoyagala ensi ekuyamba ekya era bigambo kibyosembyayo eri abalabi ba Shalom 256. Ebigambo byefembyayo nti abaali baagala okunyamba nakomyewo ndi mu kibuga mbanoonya naye njagala nnyo okubasinkana naye sirina ntandika wentandika kubafuna. Did you get their contacts? Ofune namba zaabwe? Mwali mwogera ku TikTok? Ku TikTok mpozi omu nafunako ennamba ye era ne mugamba nti ngenda kujja nanga wonootuuka ojja kunkoonako ne mugakale kati ate wenkuba si yagikwata bambi. Saara wa Luzzi. Mr. Luzzi omanyi? Saara Story. Saara Story yono yali yesimbyewo. Mjala yagala kuyamba. N'omwami. Baweza message ku TikTok. Watu waweza message. Nanzi baweereza. Saara is tall kulika baby neno yazaala namulaba mchala yazaala. Congratulations ne tusaba twaje tusaba ku buyambi bwatusuubizo tuyamba omwana wa biswa kyewunsa ng'omusajja mulamu nga balina kuyamba mwana we. Abakyala abali eyo bw'obanga omusajja wo nga akunyiiza naye ng'asobola okulabirira omwana n'otutukisa obuvunaanyizibwa bwe nga taata guma eno kyokya kyebunula kiti kitokotta kikaabya kitta kirimu ennaku kirimu amaziga. So obanga oli eyo muyinza obba aliwo obuzibuzibu n'obuki naye ng'omusajja akyatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja please kindly guma. Wange mulala yali agenda okuyamba ani Uncle Chumi? Yali soba we yabiyogerera? Baada yabyogedde ennaku zirimu nga 3. Gwe wamulaba nga ali soba? Uncle Chumi naye yeetaaga buyambi. Ate yakuyambe? Wali ogenzeko Bruno ke ku Kibuuzi? Chumi yabadde yaŋŋambye yagala kuntwala naye ate
Okay, singa bajja okuyamba bagaba bakolere ki? Okusinga era business. Bagaba bakolere business. Business yaki? Ebizigo. Ebyerusa? Byonna. Lwaki wagala tulina ebizigo byerusa? Lwaki wagala tulina ebizigo byerusa? Mbisobola. Ate enviiri, bagamba omanyi osiba enviiri. Anti era byo bimu. Kati bo baba bantadde mu bizigo nange nsobola okwetitenkanya. Ate singa aba ayagala okuwa omulimu nga gyali eyo. Omulimu gwo nnyina. Kati naagala okuyamba just bakolye bizinensi ya bizigo oba saaluuni okole naye onookola. Kiro nja kukola. Nja kukola. Ebigambo bye bisembayo. Sooka njagala mpeeyo baka abaala abali eyo nga bino spotlight oba abawala abato abatawuza bigambo by'abazadde babagamba. Wakati bw'obawa babawulirize. Sikyalina byakwogera nange. Byolabyeko obirabye. Byoyiseemu obiyiseemu. Sikyalina byakwogera. Kati nsonga tagana nko kupositinga mwana agekera kupositinga omwana wange. Mbondeka wapositinga omwana we. Ekyo omuzadde akyogera ng'olwedda alabirira omwana we. Namugamba nti munaye tudda mupositinga mwana we. Kati ekyokulya mukijjawa kati wuyo opangisa emmere mukijjawa ebyokwesa ewaka. Anti nafunako ku bantu abannyamba abampayo ku ssente. Kati nagula emmere ewaka enkalu gye weeriirirewo. Wasinga gula muceere kawunga bijanjala n'oteeka ewaka. Muceere. Kati ate omwana alya bummonde. Mwana yamugulya ebbaafu y'obummonde. Si bbaafu, kataasa. Wagula akataasa. Ate nabo nange nkalya. Ogagwe n'omwana mwenna mwetaaga obummonde. Beera neetaaga obummonde. Kati buno obuugi emmere y'abannakawere biki ebyo byo birina? Sibirina. Nate era bannayuganda nange simanyi na kubyogera. Kiro mubinjogerere. Gulanga. Teeka okabira nze nkulangire. Kalwa. Radiant Plus Herbals. Basangibwa mutawuni ku Chato Complex. Chato Complex okuna Equatorio Mall opposite Watoto Church. Genda babenga bakuwa eddagala lyonna ly'oyagala nga bakozesa herbal mpola mpola. Gwe kati wazza mu bino. Byonna bannange babirina mujje mubawagire ate era tufune ku mata ga junior. Temwerabirira tulinawo n'ensuubuga. Tuteeke yako kokka kajja. Mulinawo n'ensuubuga. Akola beauty parlor, akola bu eyeballs buli permanent. Asangibwa ku Chato Complex era ne ku Equatorio Mall awo. Bannange mujje muwagire junior afune ku mata. Mutamuwagira junior tagenda kufuna mata. Jako kimala. Tugenda sukka n'olunaku olwaleero. Mubeere bulungi. Twegere ku ssaawa 2 ne agikazibwa ekkapo.